Al-Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Hey friend, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. omulungi atwegesa amaaso ku Al-Hidayah Islam Media mu kiseera kino ekirungi ekya Ramadan. Njagala okukakasa nti njagala nze naawe twejjukanye ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga yeewuunya nga asanyukira omukkiriza. Tukakasa bulungi nti Allah bwe yali alagira okusiiba yasandise ekigambo ekiga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abamaze okugamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, abange mmwe abamaze okukakasa nti teri asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, era nga okakasa n'okukakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mutume wa Katonda gye tuli okutunnyonnyola ebyo ebyokutugasa mu nsi muno. Yatugamba Suhaibu Rumi, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu hadithi eri mu sahihu Muslim, agamba nti lumu baali ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'ayogera ebigambo bino, naga nti ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu khair idha asabathu as-sarra shakar fakana khayran lah wa idha asabathu as-sarra'u wa idha asabathu ad-dharra sabara fakana khayran lahu wa ma dhalika illa limu'minin. Yatugamba Suhaibu Rumi nti wekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga Allah bwe yatulagira okusiiba nga tuli bakkiriza, ne bino byafulumira nga birabikira ku bakkiriza. Nabbi yagaa nti asanyusa, embeera z'omukkiriza zisanyusa, embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Tava ku Katonda, tava ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna. Naga nti asanyusa ate yeewuunyisa. idha asabatuhu as-sarra, bw'atambula mu bulamu bwe omuntu wa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah n'atambulira mu kiseera nga kya kubeera nga kijjudde obwangu mu bulamu bwe, tekiriimu buzibu bwonna, agamba nti shakara, ajjukira gw'ateekeddwa okwebaza nti ye Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga buli kimutuukako mu kiseera ky'okubeera nti Allah jalla jalaaluhu amuteeredde obwangu mu bulamu bwe, byamusabye abimuwadde. Atunuulira abantu bewaka ne bamusanyusa nga temuli bamunakuwaza, n'adda ku mulimu n'asanga nga nayo teriyo bamunakuwaza, n'atambula mu mikwano gye n'atafunamu bamunakuwaza, n'atambula mu mbeera ze zonna z'atambuddemu mu kiseera ky'okubeera nti Allah amuteeredde obwangu mu bulamu bwe, abeera nga buli waasanga obwangu omuddu omukkiriza ekitiibwa okusiima akuzzaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi kyagaa nti omukkiriza yeewuunyisa mu kiseera kye eky'obwangu, akola ekyo Allah kyamusuubiramu, n'abeera nga yeebaza Allah jalla jalaaluhu. Ffenna tukimanyi bulungi nti omuntu eyeebaza Allah jalla jalaaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala amwongera obutebenkevu ku ebyo by'aba yeebazizza. la in shakartum la azidannakum, bw'atyo Allah jalla jalaaluhu bw'atugamba. Naga nti abanaaba batutte obudde ne bakakasa nti ebyengera bye balimu, obwangu bwe bayitamu bonna Allah jalla jalaaluhu yabusazeewo, ne beebaza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu bwakubongera obwangu. Nabbi n'atugamba nti omuddu omukkiriza owa la ilaha illa Allah asaanidde nga ne bw'aba ayise mu kiseera nga kyakanyigo, nga waliwo ebitatambudde bulungi, waliwo ebimunyigiriza, ebinyigiriza bingi, oyinza okuba obadde olina Allah subhanahu wa ta'ala n'akwatamu. fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi rizqah, omwana Adamu ayinza okuba abadde mugagga nga byayagala byonna bimutuukako bulungi, naye Allah subhanahu wa ta'ala
n'aleeta ekigezo faqadara alayhi rizqahu n'abeera ng'akwatamu n'amyumyulamuko mu riziki neekenderamu neetaddamu kuyingira nga bwe badde yingira. Ebyo bye bimu ku dharra, bye bimu ku bisinga okubeera nti bikosa. Waliwo dharra nga Allah jalla jalaaluhu bw'ayogera mu Qur'an nti aswabatuhum alba'sa wadharra. Allah ayogera ku bigambo ebyo bibiri mu Qur'an y'ekitiibwa ng'ayogera ku basahaba bannabbi ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afa hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wadharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. nti abantu bagenda ne batuuka ekiseera baali ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye nga bw'okisembeza ne mu bulamu bwaffe obw'olwaleero tulina we tutuuka nga tugamba nti ekisa kya Allah, okutaasibwa kwa Allah kugenda kujja ddi. Naye Allah jalla jalaaluhu yakozesa ebigambo ebyo bibiri, n'akozesa alba'sa n'akozesa adharra. Bwe kituuka mu byenfuna nga Allah jalla jalaaluhu akutteko mu byenfuna, awo Qur'ani weekozeseza alfaad ezigaziya mu byenfuna. Allah n'agamba nti aswabatuhum alba'sa, ebibakaluubirira mu byenfuna nga aya gyensomye faqadara alayhi rizqahu. Ate waliwo asabatuhum alba'sa wadharra. Dharra byebyo ebikwatako nga bikwatira ddala ku mubiri gwo. Abantu osobola okufunamu ku accidenti, omubiri gwo ne gufunamu ebiwundu. Osobola okufuna ekikwata omusujja ne gukwata ku mubiri gwo. Osobola okufuna ebintu ebitambulira mu mbeera efaananako bwetyo. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaa nti omuntu yenna nga mukkiriza mu kifaananyi ekyobukkiriza, embeera eyo bwe mutuukako, oba bya bugagga Mungu byakuttemu, oba bya bulamu Mungu byakuttemu, ku ye yennyini oba mu bantu be, sabara, akozesa ekitendo ky'obugumiikiriza, akozesa ekitendo ky'okubeera nti obulumi bumutuuseeko naye n'aguma n'amanya nti tebyali ntuuseeko, senga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagadde. Kun lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, kakasa nti teri kigenda kututuukako okujjako nga mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo dda nti ekyo kijja tutuukako. Yensonga lwaki tuyitiriza edduwa naddala mu kiseera kino ekya Ramadan nga tumukakasa Allah nti tetugaana by'oba osazeewo, naye mukama waffe bwe biba nga ddala byakututuukako nga tebiri mu mbeera yakuvaawo, mukama waffe tukusaba allutufu okubeera nti oba wakisa nnyo ekisembayo okuba ekyawaggulu gye tuli mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ekisa kya Allah kirabika nnyo mu mbeera bwe zityo senga omuddu akakasa nti Allah jalla jalaaluhu kino yakigeze. So n'olw'ensonga eyo nabbi kyava agamba nti mu kiseera ky'essanyu omukkiriza wakwebaza Allah jalla jalaaluhu. Mu kiseera ky'obukalu bwo nga butuuse, omukkiriza wakubeera nti ayolesa obugumiikiriza n'obwetoowaze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi bwe yali amaliriza kyekisembayo neera kyekisinga okuba ekikulu, yaga nti wama dhalika illa limu'minin, tali yayinza kubeera mu mbeera efaananako bwetyo nga kino bwe kituuka wakwebaza ne kino bwe kimugwira wakubeera nti agumiikiriza, okujjako nga akakasibwako obukkiriza obwannamaddala. Kati gwe Allah jalla jalaaluhu gwabadde nga akoowoola n'essifa y'obukkiriza nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykum siyam, Allah yabalaalikako okubeera nti mukola ki? Musiiba. Ng'akakasa nti olunaku lw'onooba omaze okusiiba ogenda kubeera nga weebaza, w'ofunye ebizibu ogenda kubeera nti ogumiikiriza. Eyo y'entambula y'omukkiriza gye tusaba ffenna Allah subhanahu wa ta'ala agituwe. Era mmaliriza nga ngamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Amatendo g'oyo Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza, atuwadde obulungi, atuwadde obulamu okubeera nti mu kisiibo kino tubeeramu, ne twogereramu ebigambo ebirungi ebigasa, ne tukoleramu emirimu egigasa, egyo egituyitidde. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu abeere nga agitusonyiwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.